Kkooti ya Mwanga Mengo ng'ekubirizibwa omulamuzi Adam Byalugaba ezzeemu okutuula olwaleero okuwulira omusango gw'okusaalimbira ku Kkanisa ya Lubaga Miracle Centre oguvunaanibwa abavubuka omwenda. Kagolo Martin omu ku bavunaanwa ataalabikako mu kkooti eno mu lutuula oluwedde olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno amalaayisibweko ekibaluwa kye bakuntumye olwaleero abaddewo ng'era munnamateeka we Amfred Mwesige abuulidde kkooti ng'ono bwe yali akwatiddwa mu kikwekweto kya KCCA mu Kampala ng'eno y'ensonga nti yamulobeera okubeerawo mu kkooti kw'olwo newankubadde ng'ategeezza nti bwe yamuggyayo ku ba KCCA yasobola nti okumuleetera kkooti. Wabula omuwaabi wa gavumenti Jonathan Mwaganya agezezzaako kuyiwa amazzi mu byogeddwa munnamateeka wa Kagolo Martin wakati mu kulaga ng'ono ne banne bwe basooka mbu okusasulwa ensimbi okujja mu kkooti nga kw'olwo nti ono yali taweereddwa nsimbi ezo. Wabaddewo okusaba nti Kagolo olukusa olw'okuwoza ng'ava waka lumuggyibweko kyokka omulamuzi Adam Byalugaba amalirizza ng'amukkiriza okusigala ng'awoza aviira waka era n'amenyawo n'ebiragiro byonna bye yali amuyisizzaako. Keep him on bail, hoping that him and the co-accused have learned some lessons. Warrant of arrest against A6, which was issued, and the criminal summons against his authorities are hereby vacated for now. Oludda oluwawaabirwa luweereddwa omukisa okusoyasoya ebibuuzo omukugu wa Poliisi Enock Kanene eyakola lipoota ku musango guno. Ono munnamateeka Amfred Mwesige abuuzizza omukugu ono oba nga yakozesaako essimu ye okukubira abantu abalala wakati mu kunoonya ebizibiti n'obujulizi ekintu Kanene kyakkiriza era n'agamba nti ennamba gye yakozesa yamuweebwa bakama be okusobola okutambuza emirimu. Ono bw'abuuziddwa oba nga obuweereza buno bwalimu okusasulira kyokka ategeezza nti newankubadde nga ku bantu abulijjo mubeeramu ekyokusasulira mu kitongole kiwoza ky'omusolo tikyokka mu musango guno tewaaliwo okusasulira buweereza buno obw'okunoonyereza okuva ekiri nti kkooti yali esabye gavumenti egiyambeko. Kanene era akkiriza nga bwe yayogerako ne Ismail Waswa kyokka nti wano yali tamanyi nti y'omu ate kubali mu musango guno. Munnamateeka omulala w'oludda oluvunaanwa Benard Mujenyi abuuzizza Kanene oba nga yalabako obutambi bw'obuseegu bwonna ng'omusumba Robert Kayanja abusindikira Reagan Ssentongo. Mu kwanukula Kanene ategeezza nti waliwo obutambi bwe yazuula ng'ennamba eri mu mannya aga Kayanja Robert yabusindikira Ssentongo kyokka nti oluvannyuma ne busangulwa. Obutambi buno Kanene bw'ati asabiddwa okubuzannya mu kkooti kyokka nga buzannyiddwa ebifaananyi bibadde tebirabika bulungi. Wano Kanene akinogaanyizza ng'obutambi buno bwe bwali buva ku nnamba y'essimu yali ewandiikiddwako erinnya Muzeeyi mu ssimu ya Ssentongo ng'esembya ennamba 5 bwe butyo nti nga bwali bugendewa Ssentongo Reagan omuvunaanwa nnamba 2 mu musango guno. Bino byonna bigenze mu maaso ng'omuwaabi wa gavumenti Jonathan Mwaganya bw'agezaako okubiyiwamu amazzi kyokka ng'eno omukugu wa Poliisi Enock Kanene bw'abikakasa. Munnamateeka Benard Mujenyi era abuuzizza Enock Kanene oba ng'alina enkolagana yonna ne munnamawulire wa KTV Anet Nakaibale kyokka ono n'abyesammula ng'agamba takolaganako naye wadde era nti tamumanyi. Munnamateeka ono era amubuuzizza ku buyigirize bwe n'obwa Yali Musiime bwe balabikira mu kukola alipoota oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti Jonathan Mwaganya gye buvuddeko okulaga nga bano bwe batalina buyigirize bumatiza okukola omulimu guno. Kanene mu kwanukula abuulidde kkooti nga ye ne Musiime bwe bali abakugu era nga baafulumira mu kyapa ekya gavumenti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ng'abakugu ba poliisi abakola mu kunoonyereza wansi wa minisitule y'ensonga ez'omunda. Kanene era abuulidde kkooti nga bwe yakozesa ebyuma eby'ekikugu bikalimagezi mu kunoonyereza kuno kwe baamutuma. Kanene abuuziddwa ku WhatsApp group egambibwa okwamu obubaka obugamba nti you forced me and you dumped me next stop Kavule ng'era asabiddwa okwogera abaali mu group eno. Mu kwanukula ono ategeezza nga mwalimu abantu abasatu okuli ennamba ya savingibwa mu ssimu ya Ssentongo Reagan ng'eriko Muzeeyi ng'eno nti yawandiisibwa mannya aga Kayanja Robert. Ennamba endala yali ewandiikiddwako nti Enock 2 ng'eri mu mannya aga Ordinance Evangelical International Miracle Centre Cathedral. Ennamba eyokusatu yali ewandiikiddwako Fredo ng'eri mu mannya ga Fred Kisitu era nga Kanene akinogaanyizza nti mu gurupu eno mwalimu obubaka obw'obuseegu. Wano munnamateeka wa gavumenti Jonathan Mwaganya ategeezza nti waliwo ebipya ebireeteddwa mu nsonga eno okwawukanako ku byasooka mu kiseera bwe yali ng'abuuza Kanene gamba ng'obutambi nti ono bw'agamba obwazuuliddwa nga bwali buweerezebwa ennamba eya Kayanja Robert eri Ssentongo Reagan nti ate nga bwasangulwa. Bw'atyo n'asabye kkooti emukkiriza okuddamu okubeera ku byabuuza omukugu ono Kanene gwe yali amala edda okubuuza. Bannamateeka babavunaanwa 6 wano balaze nga bwe watali kintu kipya ekireeteddwa era ne basaba kkooti egobe okusaba kwe ng'era ekizzeeko bwe buwaayiro obw'enjawulo okutaputibwa. Omulamuzi Adam Byalugaba akkiriza okusaba kwa Mwaganya era n'addamu okusoyasoya Enock Kanene ebibuuzo. Mwaganya abuuzizza Enock Kanene oba nga vidiyo ezoogerwako zaagwanga mu WhatsApp group oba nga zaavanga wa muntu kinnoomu kugenda ku WhatsApp group y'omuntu omulala, ekintu bannamateeka baabavunaanwa kye bawakanyiza nga bagamba nti Mwaganya aleesewo ebibuuzo ebyawukanye ku ebyo byakkiriziddwa ate okubuuza.
Wano Muwaganya asabye Kanene aleeteyo vidiyo emu gye baakozesanga ekyokulabirako mu kumanya omuntu bw'asindika vidiyo n'agisangula era nti baazuula batya agisangudde wakati waagifunye n'agisindise. Wabula Kanene abuulidde kkooti nti vidiyo ebeera n'ennamba y'essimu yagisindika n'eyagisangula singa abakozeseza ebyuma bikalimagezi buli kimu babeera bakiraba bulungi. Wano waliwo akatambi akalagiddwa nga kava ku nnamba eriko muzeeyi nga kagenda ewa Ssentongo. Wabula munnamateeka wa gavumenti atadde ku nninga Kanene okunnyonnyola kkooti nti singa vidiyo esangulwa bagikebera batya ne bagizza engulu. Muwaganya era wadde ababadde mu kkooti akabbo k'enseko bw'atadde ku nninga Kanene okwogera ensonga lwaki nti obutambi obwavanga ku ssimu eri mu mannya ga Kayanja Robert yabusangulanga nga ne Kanene azzeemu nti ye tamanyi. Kkooti eno yakuddamu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Mu musango guno abavubuka 9 bavunaanibwa omusango ogwekuusa ku by'okusaalimbira ku Kkanisa eya Lubaga Miracle Centre kyokka nga 7 ku bano balumiriza omusumba waayo Robert Kayanja nti yabaddako n'abayita etayitibwa era nti baali bambanya nsimbi zaabwe.